Abooluganda Mukama yeebazibwe kansubire mwenna muli bulungi mujeebaleko byonna bye mutwesizzaako engalo olunaku olwaleero. Amannya mpitibwa Bulamu Vicky Nabukeera. Tuli ku pulogulaamu yaffe egamba nti Oh Lord make me a unique person. Ti Mukama nsaba onfuule omuntu ow'enjawulo. Mukama Katonda asobola okufuula omuntu ow'enjawulo era akisobolera ddala kubanga ye tewali kimulema. Agamba Matayo 19:26 nti Katonda w'abo abalina omubiri waliwo ekiyinza okumulema. Kitegeeza tewali kisobola kumulema. Mukama yeebazibwe. Kitegeeza wadde Katonda tewali kisobola kumulema naye ate Katonda asobola obaako byakupulaningira naye ate gwe gwapulaningira bw'obanga naawe teweeteeseteese osobola okulemesa ekyo ekintu ky'okubeera nga okituukako. Kitegeeza omuntu yenna weeyagala okufuuka ow'enjawulo weetaaga okunoonya amagezi kubanga ne Katonda byagenda okukugamba era byetaaga magezi. Mukama yeebazibwe. N'obeera ogenda kukwasaganya abantu weetaaga omwoyo w'amagezi. N'obeera ogenda kukwasaganya maka weetaaga omwoyo w'amagezi. Buli kimu kye tukola kyetaagamu amagezi. Kitegeeza if you want to be a unique person oweetaaga okuba ng'onoonya amagezi. Oba okitegeera olina okuba ng'osashinga amagezi n'onoonya okumanya ku bintu n'obaako by'onoonyereza in fact bitambulira wamu. Amagezi okumanya n'okutegeera byonna oba weetaaga okuba ng'omanya nga wogamba nti nnengedde omukyala oyo omuwala gwe njagala abeere mukyala wange. Kitegeeza onoonya amagezi okulaba nga omuntu oyo oba onoonya omumanyeeko omutegeere kati n'omanya nnyinza kukola nti okulaba nga muwangula omutima gwe. Kitegeeza byonna bibeera byetaagisa ebyo ebintu bisatu. Kitegeeza nga twagala Katonda atufuula ab'enjawulo kubanga n'esaala etaliiko bikolwa etama. Oba kitegeera Katonda ayagala abeere nga akuyamba naye ate yakuwa n'emikono. Kitegeeza yateekawo n'abantu n'abagamba mu Baluumi 12 buli mubiri guliko parts ez'enjawulo naye buli paati erina ky'erina okubeera ng'ekola. Kitegeeza weetaagayo omuntu akusingako okumunoonyaako ago amagezi ekyo kye weetaaga beera ng'okisaakingako beera ng'onoonya okumanya. Viki sibadde muntu asoma nze butabo naye bino bye tutambula Katonda akonekitinga ku bantu n'ofunirawo okumanya. Nayo oyina gundi kanisa ya Pastor Jadi Mukuye nga baagala okusoma nange ne njigiraawo. So noonya amagezi.